politics abantu abandi baidembu sente ediwanguza omuntu politics era olakuba atwembanza sente sobola ajja politics eri yifa abantu batwenda bwene nga tubawire sente banji babisenga tibateire mu sente so kyovo bona zena buli wemba wano nkuba nti banendera bwerere ngeza kyenkoze eki chemba wena kyokoze kali katandikirewo kandandikene baraza manyi baraza one kagasunsura oweni BS so katandikirawo tutandikire wa baraza eri yayigulira erivo ogwawo oli kali kakasibwa bulungi nti eriyo member wa parliament owa NRM ajire mukoti nga ali kwenda speaker wa parliament right honorable Anita Netamong ni deputy speaker ba council to be cancelled babasaze endorsements ekyo kisoboka kisoboka so kina sosale kintu kyolachola nuwankubere nga NRM eba ne yasalawo ba endorsing sekenga ya endorsinga aye ate tikiri mu mateeka ga Uganda bino biri mu pate yabwe ya kibiina biri mu pate yabwe era omuliro kati jasi ogwo omuliro gulu kunyoka bunyosi mu kibiina nga bomanyi omuliro naye nga sofa ababiri bali bano bagamba nti bali kuwagira bano waliwo kembeera eyebbugumu okukakana kwa hivyo tunira ku pesi na muganza kwe yanonyeza akalulu yakakana mawo kwe yanonyeza akalulu yakakana wanyoto kwe yanonyeza akalulu yakakana kotika n'omukyalo yali akiki wawa wa Masindi so but of course kusiza kuna muganza akale kwikaikana weekend yavayo ya bulula musoga chako banti yasetula mu irobozi yakoba ati endorsement y'abantu balaba babiri ezira kyemukosa nti ye yaida kubwana munigina era tatire era akirimu ebe mukosa ino twabona twayogera abantu akoba nti mwidukire right honorable Rebecca itwala Kadaga yali n'obuwagizi bona okwetola Uganda ayo bwakyanga NRM ekubye ntulitambula ni Among eriyo n'omukulu ogitegeera yakoba ati obona nti n'abasoga bene bamwimaki bamwima akalulu so endorsement y'abantu ababiri ebe ekosana muganza ati yenka ebona bali kwesimbawo naye namuganza naye akimanyi akimanyi akawuta jayitamu akimanyi muzeeyi anti uliriza muzeeyi Museveni nga chairman w'ekibiina ky'NRM yamanyi nti ekisanja ky'NRM ekyabo kibeera ky'abantu kya bisanja bibiri era omuntu yali agezaako okwagala okuba nga tebwata akikyusa ali Kadaga ng'ali kwagala abeere n'ebisanja bisatu bakuwadde ekya deputy speaker ebisanja bibiri bakuwadde ekya speaker ebisanja bibiri kati wano yali awaliriza nti akanyingire mu kyokusatu agasebo sematika waffe akugamba bwati era ojja kulaba ababiri abo Anita Amongo ne Munne Thomas Sayebwa nga ate kaseera kazibu nnyo nga tebabalabawo nga balinga abataaliwo okwo by 231 nga bamaze okuguluminga omwana agenda okubeera speaker so namuganza yandibadde ajja wali 231 kuba wana abasoga ababaka ba parliament abasinga tebamuwagira abaffe b'ebusoga byanditandikiddeko bameko osobola babalako tebamuwagira nze ndidde ku mulala wali omu kati tugende bujiri bukoli central togamba wagira na muganza tasobola obona tugende kaliro Agroben musajja wa baraza muganza Agroben musajja wa baraza Amongo yamwaniriza bulambalaga nti amujje webale kujjangwe waka okolere mu kibiina ngoga asobola okuwagira na muganza okyogeire bulungi yajja mu kibiina ai wa independent na muganza wa independent era okugenda bamporose busoga eno yeyawulamu ku nsonga za speaker olaba wali omu avaawo n'ayimirira naga nti kati nze ndi wano ng'ate bamanyidde obulungi nti wamaama Kadaga nti nze ngenda kuwagira Amongo ensonga ziba kasookeda tuba na parliament da Uganda eza parliament enumire Museveni ng'ey'Amongo parliament ya right honorable Anita Among enumire president Yoweri Kaguta Museveni era ati amere ya sita nebigere yakoba ati amazima geni wako ensonga ibiri Olanya yalondebwa era president yali omugenzi Olanya but Olanya yali mu oluguguba ngobo na Kadaga nti bali ba NRM aye nga boti bantu ba yes nga bakolera bantu but Among yeida akolera president Yoweri Kaguta Museveni era Among abona president Museveni nga katonda we wokunsi
okitegeera Era ola- kati Museveni tasobola kubanga asobola ova mu Amongo nairo na kulutya wailulala otula kungekola ibwe nti tuida ku ebisanda bibiri omaliriza okole ki je vewo kibayinza okola nti bayinza otulawo Among nga bamaze okuguluminga omuntu owundi ali gyokola ki okumusikira but panaw Museveni tasobola ava mu Among ate nabagamba nti Amongo mwenyini agenda kulembera mu enteekateeka y'okuyisa ebbago ebyokulaba nga omukulembeze alondebwa mu paalamenti nga bwe kiri emawanga amalala kidako so kiri kujja nti saawa eno President Museveni yeetaaga nnyo paalamenti ya Uganda n'amagye nti we kinaagaana mu paalamenti nti kiganye ekyokulaba nga pulezidenti alondebwa mu paalamenti kati awo amagye galeke gayingirewo naye kyendikoba nti saawa eno kyova obona nti Museveni yagema mutabane we CDF General Muhoozi Kainerugaba yamuwa ogufu ogwo ate yamala yamuwa n'obuyinza abaduumizi ab'amagye abaaliwo ebiseera ebyo omuli ba Katumba Wamala omuli ba General Mugisha Muntu abadumira ku amagye tibaalina buyinza nga Muhoozi bw'alina. Museveni yagema obuyinza obw'omuduumizi w'okuntiiko yabuwa mutabane we asobola okuninisa amadaala omujaasi na yena asobola okutula ku iddaala lino yakwiza ku iddaala erindi obwo obuyinza buba bwa commander in chief president butini babuwani kyova olibona kati Museveni yagema amagye gafuuka gage yagema parliamenti amagye g'abantu yafuuka yiye amagye tiga yagema ekitongole ekiramuzi kyafuuka kiki owinyodolo byakoze ku mulembe gwe ne paalamenti yennyini ni parliament kyenkukobye president Museveni tasobola kuyigiriza muntu kwida ajja musumbuwa Kadaga yasumbuwa Museveni wabona olanya era yamubeerawo yes yamubeerawo eri term limit Kadaga eri yali akola ki aguguba term limit yamubeerawo tuna tu appreciate so term limit Kadaga yabeerawo president Museveni term limit baraza tuweeko ku nsonga za wali